Omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu omukyala Rebecca Kadaga asinkanye bwe bafaanaganya emirimu omumyuka w'akubiza olukiiko lw'eggwanga erya Isirayiri enkya ya leero. Bano basoose mu kavubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire era ng'ogedde ku nsonga ezitali zimu. Rebecca Kadaga avuddeyo n'asaba eggwanga erya Isirayiri okujja okusiga ensimbi mu byobulambuzi naddala ebyo ebikwata ku nzikiriza n'amadiini. Okusinziira ku ye abategeeza nti amadiini gayina ebyobulambuzi ebitali bimu ebisaanye okubeera nga bijjukirwa omuli n'abajulizi bennyini nti ba mugaso nnyo mu ggwanga Uganda. We want to encourage religious tourism. This country where the country of the Uganda matters, over 40 matters were killed for religion in this country. So we celebrate them every 3rd of June. It's a very huge ceremony, groups from all over the world. I think the Israelis have been missing that delegation. So I want to invite you. On the 16th February, we celebrate another matter who was killed during Inamu's time. He was the Bishop of the Church of Uganda. He was killed, and we celebrate his service on the 16th February. Then on the 29th of October, we celebrate the life of the first Bishop of Equatorial East Africa. Omumyuka w'omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga erya Isirayiri avuddeyo n'asiima ennyaniriza gye bwamwanirizzaamu era n'asuubiza okukola ekisoboka kyonna okubeera nga wabeerawo enkolagana wakati w'eggwanga erya Isirayiri awamu ne paalamenti ya nnyaffe Uganda. Ono avuddeyo n'asiima n'enteekateeka eri mu nnyaffe Uganda okubeera nga ab'amagye bakiikirirwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Speaker will do soon in our region. So on behalf of the Israeli people, on behalf of our parliament, the Knesset, I want to thank you from the bottom of my heart for your friendship and for your courage statement and standing next to Israel. I deeply appreciate it. Ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku nkolagana y'eggwanga erya Isirayiri n'ennyaffe Uganda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, David Bahati avuddeyo n'abasaba okubeera nga basembeza obuweereza eri bannansi ba nnyaffe Uganda omuli ekirebe ky'eggwanga erya Isirayiri nakyo okubeera nga kiggulwawo mu nnyaffe Uganda. You are here, been in touch with the embassy in Kenya. It has been our prayer through the speaker that at one time we would actually open an embassy here in Uganda so that we don't have to keep flying to Kenya to meet you. Bano oluvannyuma balambuziddwa Parliament n'okubannyonnyola ebigikwatako. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.